Kalama TV tulina Kadaama ayina enkolagana ey'amaanyi, tuyinza okugamba ennungi, tuyinza okugamba eri private, tuyinza okugamba eyeewuunyisa ne boosi we, nti mulimu ebirwadde Abawarabu bye bakwatibwa ddala abasajja nga tasobola kibuulira mukazi, naye boosi ono omusajja Baba ayina enkolagana ey'enjawulo ne Kadaama ono nti asobola ommubuulira ekizibu ekimukwatako ku butonde bwe. Katusooke tuwulire Kadaama ono boosi we yamubuuza ki era ayagala afune eddagala ki okuva eri Kadaama ono. Nina ekintu kyenyonyondoko mukama wange kyetaaga omuyambako naye nga yakitiddemu nze so ate nga sina magezi gaakyo, naye yaŋŋambye engeri gyembeera nnyo ku internet kuba yaŋŋambye mbeera nnyo ku internet kuba nalibadde mu gasimanyi naye yaŋŋambye engeri gy'omanyi ku internet lazima oba omanyi, lazima kiba kitegeeza omanyi, lazima oba omanyi, so alina ekizibu yaŋŋambye tasituka bulungi ankinyonyola ntya simanyi naye nga negenda okugamba minaasonyi nga ng'ompadde ku magezi oba ng'ozzeemu oba nga ompeereza ku ddagala eryo naye nemulaga naba nga alikosa lwansonga nti ambeereddewo nnyo annyamba emba ni mulwadde anfaako nnyo nnyo kale eba afaako nnyo nga okiwulira so naye waba ayinisiibwa ati ate n'atuukirira so yaŋŋambye mwe bannakenya mumanyi eddagala oba tumanyi ki kale nze tamta munnauganda amanyi kale munnakenya kuba muganda nze ni munnauganda Kampala naye amanyi nva Kenya bwe buzibu alina ye amanyi ensi yange Kenya so yange tasituka bulungi yange ni mulwadde muga kiki agamba wantu wasituka bulungi omugamewa n'akwata akasanga ati wasituka bulungi takyalima bulungi takyasituka bulungi tamanyi ki just mulagire ku mpeke eddaawa balita ddaawa medicine ddaawa yange mulagire ku ddaawa bammanyi kubanga sometime anytime social media baku internet so lazima bammanyi kati mba simanyi engeri gyembeera nnyo ku social media mba nsobola mukola ki obuuza emikono gyange bwatyo oba ki like that naye nga so nzukiddewo osobole okunnyamba bandi ngenda gyanfa kujya nyamba waba ali serious nga omuntu bwatyo nga tasobola kugamba kintu bwatyo ate just ngoleka nyamba naye nagamba ekintu bwatyo aba alowoozezza nnyo okugamba ekintu bwe era wampitye muwono ng'akozesa ebintu ebisinga naye nga bimulemye nga ayisiza oba nga mikwano gye oba kalinga mukyala we oba ki ne mukyala nga ate kimuga n'akigamba gwe lazima bakweseka bamanyi nti ojja kumuyamba oba ojja kukuuma ekyama kye so wakati mubuuze okawaza mukiwunga amanyi afumba nnyo abeera nnyo mu kyuma ayingiza ebintu ne mugamba lero nisira kiwangambye oba just osaana ngamba si joking omanyi bakiyita jokinga okulimba oba okusaagasaaga ki joking like that we basinga okikozesa eno naye nga si jokinga ndi serious ku kyenjogera mugamba okay mugamba kimaze ebbanga ki nangamba nti mugamba before waliwo otyo nanga nedda before nosense like that mugamba kimaze ebbanga ki okuba bwe kityo nangamba bakaki tutte emyezi giwera mugamba oba weekozesa nnyo nangamba seekozesa mugamba lwero okakasa nangamba sijja kulema naye kale tatera nnyo kwekozesa nnyo nnyo kwa nomeziyisewo ng'ebiri nga aludde okwekozesa naye nangamba time ya bulungi so nenjagala nzirukireko eno engeri waliyo ki friends ate Kadaama TV ate atera okutuyamba ate nga amanyi ekimu kyonna so nenjagala ompe ku magezi nga gwe ompeko ku magezi bambi ambeereddewo nekakatisa zaakate amaaso gannuma amaaso gannuma naye addiridde amazzi n'ateekamu sukaali angangeke maaso nandagira obutungulu ngira obutungulu amaaso gannuma nnyo naŋŋamba ku Rolex oyo omanyi neesabika nnyo bangula nnyo gloves n'okwebikira mask anytime ba neesabise naye engeri ku Rolex gyali w'amaanyi ndowooza nnyingira nnyo afumutafumita nnyo kati amaaso gananga ku Rolex anga sabbuuni biki bemwegendeza naye kati angambye ebiba biganya nkoddeko ku ddagala nga bwe biganya bamutwala amaaso gannuma nnyo so akulaba nangambye essimu gyesonye nga 2 weeks bwe batyange ngyesonye omukwema gyawasise embira nnyo bwatyo waŋŋambye so amaaso gannuma naye kale anfaako nnyo nnyo kuba before nasobola okujja nali bleeding omwezi ogwasooka ogwokubiri bleeding nnyo naye ngolwafa up now bwekityo ekiri naye nga bampeesaako magezi mukwano ompe ku magezi oba ontagire ku ddagala oba waliwo eddagala nga wanga medicine ng'omanyi so
oli kuba ebifaananyi n'agenda eno n'abicekinga oba n'ompereza amanya gaawo nembimulaga oba si ekidaali nalaza okuzibweno supermarket bibaayo ebyokufumba ebyokozesa nebbo gye bashoppinga basobodwa n'abikozesa ya babinasoneka mwaze mukwano ososeka gasotyasewo bamugamba buti sente ekyo kyamukiranye nti olekkereya naye wati oyangamba omanya asaaga nenamudaali muga oba osaaga jesi oyagala kunzisa nanga nedda ndi serious kyenkugamba imuga kimaze ebbanga kinanyonyola imuga oba weekosa nanga nedda nze mutima gwange kale mukiŋŋamba kinasooka olowooza engeri bananti gye balogaloga balina nnyo amadaga g'amaanyi nze ekyanjira kirabika mukazi we naye kati kuba yangambulagirire empeke yangambira nnyo ku gundi kusomera kuno manyi nnyo mbansi omufunye amagezi oba eddagala n'agenda mu ddwala n'agula empeke naye kati nze kyendowooza waba amanya nti bwati agenda mu ddwala bamukebe alabe bamuwe n'eddagala omutume ogulala ne guŋŋamba oba yagenda mu ddwaliro ne bamuwa eddagala ne ligaana okukola omutima omulala guŋŋamba oba jesi atya butigenda mu ddwaliro engeri bali gye baba bamanyi nnyo atya kuswala nange sibitegeera naye kale ng'omulaba agamba ali siriyasi kyaba ayogera nga ali siriyasi naye ng'alyetaaga ennaku zino luli yambuuzaako nga ofeemugaa nedda nemugamba nedda sinaba just ngenda kolaki ngenda nnyonyerezaako kati awo naye nga abantu basiru kati kuba waba nekyo kitalina okugenda mu ddwaliro kati simaba yagenda era kyennerabira omubuuzo manyi bino byakwebbirira okwogera kuba byakwebirira mubanga ali mukukola ng'obuuza kati omu abawulira mu abatawulira ng'omanye ennyumba zaana abantu ayekikula omukazi engeri bulunawajute kamera bakumasimu gaabwe kumatiba balaba byoyogera naye kati ate bwe buzibu obwo naye nga ali siriyasi kati simanyi oba kya mukazi oba yenga ye buzibu wakati tekimaze ebbanga ddene ndowooza kyakatandika oba kyakatandika ng'emyezi 3 wanza obbaawo obuzibu nga mukazi we kuba mukazi we ali lubuto ate emabegakaawo oba alina omukazi owokubiri naye nze kale muwulira alabika alina omukazi we kuba kusinziira ku simu wabeera ng'ayogera ze maapu yakimenge gye mbabeeramu bisaa mbabeeramu bunamba ddamu bulwalonambe omukazi babayogera oba baano babaani bonna mbawulira so alabika alina omukazi we lugwakwana ate kati omukazi akimukozesa ebisinga babeera ne bayomba omulala amakulu ampusimu nga tagakwata waliwo akumawo ku makya ate ono omukazi atanya okugenda ku nsozi eyo ebiwajja gundi bino ebikazi ebeki babitabaaya ebishaliya ajja bijjudde bino bimuserenkwa atandiga obutto obufumita ate lumu yajjako ne wano obutto batera ogendeyo ku nsozi omala abakazi balogonyo bano aba baba n'eddala ebenyokeze mu kisenga balisibidde mu busitoba waabwe wagamba omukulefa kamagage naye nyokezangako mu kati awo baba n'amadagala mangi asobola okukikola bwatyo n'amusiba omusajja takimanyi kati kyovola yeebuziza ku nze n'agamba nti nze menya ku intaneti ndabika amanyi eddagala oba bamanyi asobola okukola kyo batyo naye nga bw'oba omanyi ku mpeke osobola okunsinyikira mu meseji nemugamba n'agenda mu ddwaliro n'azinyoonya n'akozesako n'alaba oba eddagala n'olingira engeri gye balimanyi eno libaayo n'agenda n'aligula nabanga alikozesa bigaana awo biba mukazi aba yekikoze kuba n'abantu si bangu bano abantu abakazi si bangu nnyo nga okiwulira naye nga bwekityo bwekiri bambi naye nga naye nasooka nno okuzeeka naye nga alabika mukazi nze omutima gwange mugamba mukazi kwanze bano abantu mbamanyi balogo nnyo nga okiwulira ate ddala bakazi